Minisita w'abaana n'abavuka mu ggwanga Balamu yeetondedde bannayuganda ku ebyo ebitagenda bulungi mu kulonda ssaako nga n'okulonda kuwedde nti kati kye kiseera abantu bonna okukolaganira wamu okusobola okuleeta emirembe mu ggwanga. Bannayuganda abatusiddwako obulemu oba abakoseddwa oluvannyuma mu biseera by'okulonda nga buva ku madembe oba nga buva ku ffujjo erikolebwa abo bennyini abalikola okutusonyiwa n'ensaba wabeerewo enkola ey'okusonyiwagana n'okukolagana okubeera omuntu omu wamu n'ensaba Pastor Kayanja n'omukyala basabire eggwanga lyaffe tudingane tukolagane. Balamu asinzidde ku Miracle Center n'ategeeza nga bw'ali omwetegefu okutabaganya Bobi Wine agambibwa okuba nti kati takyasola mu maka ge okumukwasaganya ssaako ne gavumenti okulaba nga eggwanga lino litebenkera. Nsaba ne muto wange Kyagulanyi abeyo gye yeekukumye ajje tumutwala wa muzeeyi atule ne mukulu we Jeno Muhoozi wabeerewo okukaanya ku bitambudde bulungi naye wabanga waliwo ekizibu babigonjoole nga tuyita mu mateeka kubanga gavumenti yaffe ekkirizibwa mu mateeka ate ne mbasaba n'abaana abeesimbyewo sayidi zombi omuntu omutuufu yawangula yabawangula oleme kubba muntu oba kunyaga muntu buwanguzi bwe ate ng'awangudde. Ng'ayita mu bali mu ezo ono agamba nti Bobi Wine alina okuva gye yeekwese kubanga gavumenti temunoonya. Balamu asuubiza gavumenti nti egenda kolaganira wamu ne bali mu ezo singa akkiriza enteekateeka za gavumenti olwo ne batambulira wamu. Lord Mayor omulonde Ronald Balimwezo asabye gavumenti eyongere ku mbaliira agyewo ekitongole ki KCCA asobole okuweereza bannayuganda naddala bannakampala. To better our city. So I'm not going to fight because it's not going to be war. I am a person, a team player, and as such I'm going to make sure that we build a team. We must learn to work together. But I also want to ask government, because we are in the budgeting process, that Kampala as the cash cow, as the economic hub of this city, because we contribute 70% to the national GDP, we need that share so that we can build a better infrastructure. Era nayo abadde mu kkanisa eno agenda mu maaso n'okwebaza okusobola okuwangula akalulu ke yayiseemu. Balimwezo agamba nti wakwebuzanga ku bantu okusobola okukola ebyo ebiyinza okubayamba okugenda mu maaso. Ate yo Musumba Kayanja agamba nti bannaddiini bavumirira ebyo n'ebigenda mu maaso naddala abasirikale abagenda mu maka ga Bobi Wine amanyiddwa nga Kyagulanyi ne balumba mukazi we nga taliiyo era n'ebyaddirira abivumirira. Yonna yalaba ebyaliwo mu maka ga Honorable Robert Kyagulanyi and especially on his wife. Ebikolwa ebyo tubivumirira nnyo. Amagye gaffe gamanyiddwa ng'ag'empisa wonna gye galaga kati abantu abamu ab'olubatu empulunguse nga bwe tukiyita mu Luganda be baagala okuvumisa eggye lya Uganda oba abasirikale ba poliisi aba Uganda. Tulina abantu betumanyi abantu balamu abatasobola kukola bintu ebyo. Omusumba era ayagala eggwanga mu kifo ky'okusimba emiti ku makubo essira baliteeke ennyo ku miti egy'ebibala gamba nga ffene emiyembe saako n'ebirala ng'abantu basobola ate n'okulya ku bibala ebyo. Nti ebimiti gino gye tusimbasimba egitaliiko bibala tuli nsi ey'ebibala ate ebibala bituleetera omubisi gw'enjuki. So lwaki ddala mu butuufu tetulagira abantu ne basimba emiyembe ovakedo ne zijjula okuva Entebbe okutuuka e Kampala n'alumwa enjala alusanga n'akyama n'alyako n'atabba. So nze ke kaweefube gwe ngenda okukola bwakubeefaayo ndabe tusimba ebibala. Eriyo kati ebibala ebitakaddiwa nnyo emiti gikolera kumpi ne gireeta ebibala ebirungi.